This is Eddie Kenzo, nga tuli wano One Media. Kyendi, One Media as you give, let us be one. Let us be together. Let us be one. One Media Uganda. Byakusenga ndi wamune One Media Uganda. Nambita topic Kasente, jagala okubaga matino. This is a One Media thing. This is a One Media shot. And this is a One Media fire. Working on One Media's Uganda. Always this is kama kumajega kutaka infante takataka anti kukamera kwali One Media's. This is a boy topic, tell them and tell your enemies, and this is One Media's Uganda. Fire we are. Yo, what's up everyone? This is your boy topic, tell your friends and tell your enemies that I'm in the building. Kadi olugendo lw'okuyimba. Topic natandika olugendo lw'okuyimba natandika mu 2012. I was in my S5. Naye natandika ne muganda wange Aziza Zioni. Maestro Studios. Fire. Yeah. Baby, I'm the one boy. Tuli wano kuki Maestro Studio bro. Makola Maestro Studio bana ibade sijingira ngenyirira. This is a big thing. Yeah. Aziza Zioni when I turned up 2012, so like I was still schooling na inga ngamba soko some tugenda kuyimba. So when amaliza okusoma we 2013 nitandika okweyiya because like I had to look for a job. Omulimu gw'omuvaaka nga bw'omanyi obutabeera nnyo idola. Sabumalako nnyo bbanga ddene nagumalako bbanga lya myezi nga 8, so like nitandika officially ebyokuyimba. So like Godi nantwala mu studio Aziza Zioni nanconnectinga ne guy bamuyita Yese Oman Rafiki, yes man, ne guy bamuyita Eliakis Music, yeah, nangamba nti tugenda kukola ka project. So like we started our project yasokera ddala bali bagiyita One day without you I can't fight it because I need you girl. Zede mwiba sawa nzisija somola kubanga kwitaga agondoke kayimba kanga akasooka kangu kwate kokufanya kizonega zekusaba bwakula byetozonega simokonya kukakuba nejobera yonna kwenya kukufuka nekusawa nja kukebera indagala manyiga mumanyukika ukwe bere yo mukyobero kulaba nikubo nalinga na Azioni wange ebintu byonna twabikolanga because like he was my friend. Nasoka nimugulako omukwano because oba ogula omukwano eri omugagga tojja buzza ate nawe n'ofuuka boosi osooka kujjanga miki kyererezaawe. Era nasemberanga. So like he gave me a hand nangamba osoma oyagala okuyimba naye olina kusooka kusoma kuba okusoma kukulu kitegedde. So nangamba genda osobola okuyimba genda osome olwobanga era lwavanga ku ssomero nga ntuukira wa Azizi mwogerako mu lugendo lwange luno because like he was one of those people who were at the starting point when nali ntandika okuyimba Aziza Zioni. That's why mwogerako mu lugendo luno nti yali one of the people abali ku starting point yange ey'okutandika omuziki. Nalinga ku ssomero abantu bonna bwe muwulira mbu simanyi entertainment prefect, simanyi biki byonna, nze ate nze nalimba kulira ntya, nze nali muzibu nga ninamu obuyimba nga mbukoolo byange. Essomero lyonna lyantiikinga nga ligamba oyo yatusobola. So bwe nalinga ku ssomero abantu abo nakolagananga nabo bulungi naye saalinga nnyo mu bintu bya bufuzi. Nayagalanga nnyo okusanyusa abantu n'okusanyusa abanneetoolodde. Nze nasomera mu masomero 6 senior secondary school nzekka. Amasomero 6 buli kiraasi nagisomera mu ssomero limu nti S1 eri, S2 eri, S3 eri mpaka ku senior 6. Nze sali mugezi nnyo. Nze nga bwe gambye nti nze nali mujagujagu nalinga muki muntu w'abayaaye. Nze sali sigenda kulima nti nali mugezigezi.
tebakulima sali mugezegeze ate sali musiru nze nalinga wakati ambeera wakati sigwa sisemba when namala okumaliriza senior 6 so like I had to look for the way okubanga mbeera siri idol nnyo nga nina okunoonya omulimu so muganda wange pest great mege nampita nange kati golaba topiki osobola okubeera wano ne tukola muvaakayo ng'ate bw'oyiye obusente obukola ki oba bunaddako okukola ebirala nze nange olina oba obwezeza sente nsobola okushootingira video. That's why one of my biggest videos gye nakola ne Sheebah. Thank you so much Queen. It has 1 point something on YouTube, so kyenyinza okugamba nti pesi yo yanyamba nnyo naye mu lugendo lwange luno nga ntambula great make. Inspiration yange y'okuyimba akayimba akaasooka yali Wizikidi yo namulabanga nga mugamba bakyali bange nga mugamba bannange abantu nti bannange mu Wizikidi mwe mumanyi wakabi nga bagamba waawe yo tasobola. So he was a new kid on the block, so nafuna nnyo inspiration okuva eri Wizikidi nnyo kozi yandaga nti nno n'omuvubuka asobola okujja n'ekyanga n'abawamba neŋŋamba oyo omusajja nampa inspiration yamaanyi. So like nagenda mu studio actually sibabulire no waliwo studio yange yasookera ddala okudekodinga ya Herbert Skills. Mumanyi Herbert Skills yali abeeranga eyo kitintale yaŋŋamba nga ndi mu senior 5 njagala ojje nkuwadde offer oyimbe naye jjukira mu senior 5 ebiseera nga yaleetugoba naŋŋamba kati enkya bw'obeera mu weekend njagala ojje ewange oyimbe. So I had to look for the way of getting to Herbert kubanga yali ampadde offer ng'ate yalina studio ennungi. Kye nakola ne ŋŋenda ekatwe ne nnyimirira ku leerwe ne nzijukira nti leerwe eno bw'ogitambulirako etuuka mpaka Luzira ne ntandika okuba leerwe nga ŋŋenda kulikodinga kayimba bino nno byeggamba bya ddala ne ntambula ebigere paka ssaawa 7 mba ndi awo nga ndaba ntuuse ekitintale. Omusajja yasooka okushutinga video bamuyita Mota Films abeera eyo Lungujja yaŋŋamba ogenda kuleeta emitwalo 30 nkukolere video. Nanoonya ezo ssente gwe musajja emitwalo 30 evideo tugenda tugikola ku street z'ekololo video teyatunda naye akayimba kange akampushinga okugenda mu bantu ddala ne bampiikinga kaali kada muli mukadada bunditundita kada muli mukadada bunditundita nyenya muli munyenyala bunditundita. Akakayimba okalaba kanzigulira abayayi bonna bagamba nti asobola akayimba ako munnange nakakola ne Yese Omani Rafiki oyo omusajja wa kabi aludde nekakola n'omusajja onamuyita Eliax. So banyambako munnange saali na majja era ebintu ebyo byonna byolaba project twagikolera bwereere awo ku kalenda naye akayimba ako kanzigulira katuuka ew'omukyala gwe bayita Sheebah ng'akaagala nnyo nga bwabeera eyo ng'abeera agamba abantu bw'akayimba kange kaada kamunyumira. So bwe nafunira omukisa awo tipusizi naye n'akawulira n'agamba topic actually yagamba manager we n'agamba Hamuza kubira topic yo yalina akayimba kalungi bakayita kaada tukaddemu kiremix tipusizi no big up to you boy oyo tipusizi gwolaba yansindika eri n'agamba kati tugende seba akayimba tetukakoze ne mix tipusizi akaddemu yenyomogongo mwana basinga ebirungo mama baby shake it bobo put a fire yenyomogongo tipusizi big up to you my brother. Yes, akayimba kokolaba sibo ate Sheebah ng'akaagala ng'ate Steve naye akaagala abayimbi kale bangi batandika okapiikinga Azizi wange n'agamba akayimba olina kakola remix ne Tipu ne tukakola remix jala live natuwa offer natugamba ngenda bashootinga video ne tugishootinga video Tipusizi akayimba ako n'anyamba n'akapromotinga nnyo era Tipusizi mwebaza nnyo sebo naye mwali mubina ebintu by'olaba nzanya bya family byo byalema abafamily bona oba bamanyi nti balema otandika ekintu nga bagamba gw'osiriwadde gw'oli mulalu gw'ogudde ddalu gw'owedde abafamily balema. That's why always tubayita munnange olwedde tukoze eki tubayita tukuŋŋaanyisa ate abayayi baffe tubaga nti bannange baloni bazze bagambye kitukola kyakabi tuyoka tubayita naye omuzadde ku starting point bw'omugamba ebyendo kuzina bikiki alalala ate Uganda yalema bo bamanyi nti asomye ekayekayo waaki kumba omukubi w'endongo tabangawo.